Film Productions. Atena tulesa kapya Chotera Film Productions zibalese Chotera Film Productions zibalese Gumpenja tulesa sinema ya feyo mulembe ate tandika obutandisa katundu akasooka era no bagiyita Gumpenja omukwano Gumpenja tosibwa Kisamu Kapulu Duncan Kataala Sali Robert namuli Olivia Chemuhendo temusibwa naye tugenda maaso Ronaldo Musiru kano tukatandise omutima Gumpenja era no bagiyita Gumpenja Bampita Production ensajja production y'Abagave video mu kibi ku Mike nze nkuletedde era genda ku YouTube yaffe emanyidwa nga Chotera Film Productions yegenda okubanga kusanga sinema zino zonna ojja okusanga Gumpenja ojja okusanga Tata ku buko ojja okusanga sinema endala ez'omulembe omusambwa n'ebirala eno tugitandise Gumpenja tuli ku episode esooka kanono ka butundu production designed by Duncan Digital Studio era nga Sekito Thomas yali ku kamera kakati Gumpenja tugitandika tutya tutandika n'omukulu amanyidwa nga Sali Robert ku mabbali ali wana kipoyepoyemu bamukubira essimu tuli ku episode esooka Gumpenja abali waka musajja amupangisa mulungi nnyo bamukubira akasimu apoyepoyemu bali ku mizigo zirata Samu Kapulu Samu Kapulu eno togisibwa etandise gwe nayiba namba 2 avuddeyo n'akawunga ke lwaki otake bafye ku mulamu gwange kikikyawo tuli ku mizigo namba 1 ayo bale namba 2 yengalo zo nyonjo nayiba alesa akawunga kagenda kulya naye talina mazzi ganaba mu ngalo kati anaba mu ngalo anaba ngalo etandise Gumpenja osazeewo n'okizoganya kumbe ne Robert tali bulungi nayiba si mu bubi oguleyo mpaako kakati gwana oguleyo mpaako si mu bubi tetuganye naye yiyo mpa nze kimanyi ogenda ddere kubyokulya neweesomba kati bulijjo nga toneebuuzisa ne baba yange yaguze sente zizo oba saaguze oba naguze sente zange firimu eno entandika bagiyita Gumpenja tuli katundu akasooka ebyokulya bikutuusizza nene ebyokulya ebyo bikutuusizaawo katonda wange kankuwe n'ekyokunnyonywera edda kwata aleesa jaga namba etandise eno togisibwa tuli katundu akasooka Chotera Film Productions be baleese ate era ku YouTube channel Chotera Film Productions wogenda ogisanga kumbe Robert naye embeera si nnungi yali agadde ali ekawunga kano agati kanakutu naye olabye nayiba engeri gyanabyemu engalo kuli akawunga aya basi nakyuka nadda neeri kumbe nanyini kawunga kimunyiiza kano kamanyiiro ina mu nyumba sikyaketaaga nanyini kawunga anyiize badde mukyali wange Dumba Robert olimu ku magezi nkuwantya emmere yange n'okyuka nkuwantya akawunga kange n'okyuka n'onkuba omugongo kako nga sikukyuka sala kwensinikira bini basi akawunga kaleese obuzibu Uganda etabuse mpa akawunga basajja bakulu balwanira akawunga ye nfaaki naawe sigaze sowaani namujjanga kiso ekibunga ekibadde kitulumiza era kulya mmere yange olina wetuuse naye tomanyira gikokuleyo bapangisa neiba ne neiba firimu etandise Gumpenja
kasitera nze mbulemmere lulimu wachaza nakyejwe alike mwayo kayoke mnywa buugi egenda maaso kati ate bwagipakira akawunga nasigala nga ayogera firimu eno egenda maaso ye neiba ono kumbe alimu engalo neiba nengato eno yandintuuka ye alidde akawunga kange kabwerere nengato tentuuka yagenda ngolwokuba siinanga nakyo egyo yagenda nga sirinanga tonfunye gyoliyiye banansanga edda tugenda maaso eno etandika tuli katundu akasooka kano kayidde naye ddala akawunga kano kayidde kumbe akawunga kabisi akawunga kabisi ate kamala okudduka kama ule nakirire emanga akiridde mu kabuyonjo etandika bagita gumpenja tugenda maaso nene y'omulembe YouTube channel zireta kawanga duncan kataala kumbe omu ku bapangisa bawano eno firimu etandise tegenda kuggwa naye ali bubi kataala Who's this one? Nyamba who's this one? Akawunga gokajewa. Kawunga. Jangu. Nze sagala bubbi. Naye bate muliba namwe bubbi mutwala wala. Akawunga okajewa. Okajewa. Wano. Awunga kwe yaketeddewa. Obanga ketaddewo. Basi ekyo kibuuzo. Linda kotoduka. Olwakalyako ne kamulumizaawo olubutombu. Sigenda kumala budde kataala de kankubuli kataala nze byokunziba basagala kumanya nakali akawunga kange nva mutoyi simanyi wake kanumiza n'olubuto ate gwe kwensango bba kana leero kazinga ongoye zange zonna zayirika ebituli ulira kataala ayina ddiiro bano baneiba ne baneiba bapangisa namba emu ne namba 2 namba 3 firimu etandika nfunira ku ngoye nina deeti leero nene ekyana kiwala kyengendo kisinkana leero angate wano naggala ebuwe laba ozemu owino kakati bwana kataala nga wano zemu owino ozemu kinyolo bwe basuubula nina nezanudde abaddankuwe kuki mpa fitingi nina myufu nina za bulaka ye neiba oyo alina buli kika kya lugoye kati efirimu yiino etandika gumpenja bulamu soko tambule mutulabi totambula nga agenda okuyola ebisasiro naawe tambula bulungi nabo olugoye lunakunyumira n'omusiru yandiridde akawunga ulira ate nsi sirina ngoye ulira omulaba ayambala engoye ulira kapuulu kakati kataala bajja okusaba kapuulu engoye kapuulu yagenda wa namba 2 wa Robert yandiridde n'akawunga kange kakati ate mukwano gwange ayagala engoye kamuwe engoye ze naye asasulira akawunga kange akimanye egenda maaso ejja kumendegera oli akawunga kange sebuuvu mwogende kataala ajja okunsaba engoye okumwazika neme kumuwazizo mbandika ekyo kyamu tegenda maaso firimu eno nga tanoonya ngoye mu nyumba etaliiye gino tuli ku mizigo nabaafu zituuka okumpulira wansi w'ekitanda tekitegeera mwana kyenzizizaayo obukya kumbe Robert ali eno ezange yesali Robert kati agamba mbu ajja kukomawo okugyayo ngoye kumbe ewaka ayinayo omuntu anoonya engoye zaagala okwazika neiba kataala firimu yiino ziizino yayozeza naye abadde azirabidde ebweru ate enkuba eyinza okwagala okujja kati ayagala azijjeyo nalidde nesowaani nenzeerabira ono olumuwulidde n'ayingira 10 abadde ng'eyakazuukuka twabiguze bw'okimanyi tekiwunga kyo kinumiza olubuto wakiguze kubanga nekanziguddewo omanyi nkwesiga kati agenda okujja nga ennyumba ye bagitankudde esiga nze sirina buzibu kubanga olaba nenda bw'oyogera ku ekyo kituufu kapuulu ayogera ewange nendekanga waggule okimanyi nti ono tulinawo emmese ensomba byuma n'ensomba bigoye eno bwesala eno bwedde eno waliwo ogumese ogunene gusomba byuma ne gusomba bigoye obadde okimanyi tandikanga okuyita n'ekikyo kati wano yita n'ekikyo nsomba byuma leka nenva n'ewano kenva ne wano tebansanga neiba lindako oyingiddeko ewange emmese obwedda
kuli akantu kali ukavuke furukuta basi emmese obwedde efurukuta linda neighbor mugamba tonsirwalirako okusirwala mbadde naye nti muntu taba na magezi ekyo nakakitegeera oyinza otya okungamba nemekusirwalirako kitegeeza sitegeera kikyabadde ntegeeza badde mugamba tolina amagezi basi naye kapulo nalaka aliko wayo enkyamu ate mugamba olina amagezi awo nno mbadde manye engeri gyokera okunvuma nga siina magezi oba gontute mu kabuyonjo ng'olubuto lunuma ewano walabika waliwo omubbi si kaaki waliwo ensomba bigoye mpulidde agamba naggala okumba oli alingiza neiba atogala kati agala omulemesa okugala jankubulye neiba sokojja nina kyenjiyiza kati engeri gyetubeera ababiri wano ngaate ebiseera ebisinga nze embeera waka katuwulira emmese eyo enzibi olaba otya nga ngikutte genda ku mulimu manya nti olese neiba waka emmese ngenda gibaka sikia firimu busiisi bungi wano obusiisi bungi tulira firimu gumpenja enetandika katundu waliwo nakasisa akali olubuto yalabye emmese gye bayita siteboni ng'erina lubuto yeyabadde etwala ensawo ya neiba firimu yino kati salinga agenda sali robert ageeka atavaawo ondeterayo ekindazi kakati oyo neiba musajja mukulu ayine angambye ndi mwana muto tavumye kunvuma sikwe kumanyirako bakirokote nabadde neddiiru kataala jangu osimule kakati katala gwe yasabye engoye olubuto olumutwala kaguddeyo ayina toyiye landirodi wawa ne toyi ndowooza zamulemesa okukola enzigi ate bwaba agenda emanju asooka kujjamu ngoye zonna ono ye Samu Kapuulu egenda maaso bagiyita Gumpenja Kyotera Film Productions ye YouTube channel kwogenda ozisanga kuliko n'eri eyetabbu endala gye bayita taata ku buko nayo gyeri nayo ya butundutundu genda ogyenyumirirwe kati bwe yavaayo kana akawunga kanumiza olubuto katono ndeko ebyenda ku toyi simanyi yagenze musajja mutuufu agenda emanju amanyi aba agenda kulwana esaati amala gijjamu kati diru yangoye ayina mukwano gwe nnyo kataala yamusabye engoye bambi talina agenda kweyazika kuza neeyi namba 2 kataala ayina omukyala ze baanudde ennungi ezitukula ze yajja n'ayanula kuhanga mala zitwala wange kubanga ngenda kubeera nga nze amuwadde ezange mwana nga ajjayo ngoye ng'ayingira wuwe bamuyita Samu Kapuulu ke muyita ageeka tugende maaso ze bampita vijje Mukiibi Omugave tugenda maaso munnange Gumpenja tuli katundu akasooka production Bagave Uganda Omugave Mukiibi ku mike era ng'evudde mu Kyotera Film Production mwabalina emikolo nabagambye mwekwate Duncan Digital Studios ku kyebifaananyi ebirungi okukwatira omukolo obulungi ennyo bakafulu okukwata ebifaananyi eby'omulembe era nga be bamu bakwata ne ku bifaananyi ebya firimu eno byolaba era nga tugenda maaso kakati tuveeyo tudda ku mwana muwala na muli Olivia wuno yeteekateeka ababika alina deeti bana ejogenda neiba watukulu bannange kati kijowa nikigamba nange ntwala mama ngofaana bo tolinga agenda okuyola bino ebyabasite kanso ani akutwala namuli Olivia kyana kiwala kimyufu kirungi bulungi kyeteekateeka kirina deeti kirina gye kiraga naye ng'onyumye panaye Olivia labayo omanyi abaana ab'obuwala asimula yenna naggwayo efirimu egenda maaso Gumpenja
tuli katundu kasooka nange mugaye n'agaana ate nga mbadde ngenda kgenda kyokka nange mbadde mugambye aganye kyokka bannange mbadde njagala kgenda ye Jowani bwe muba mugenda ewammwe mwemba mugenda owammwe okulaba babba bammwe nange mutwala nange guno mukisa gwange muleke ngende ku mukisa gwange alina deeti firimu egenda maaso tomanyi twaligenze ffenna nze nalibadde nkusimira ku mulamu bwontasimira nesimwagala ayina gwagenda osinkana naye leero gwe mulundi ogusooka deeti kale asimudde aweddeyo efirimu kegende maaso yesunga agenda wabweru agenda autu agenda kusinkana deeti kale asimudde ye naaweddeyo omanye abaana ab'obuwala asimula naggwayo kati eno wansi nabeera nga akubye sama bwatyo tugende ayolekedde Kyotera Film Productions gumpenja tugenda maaso oyinza okulaba nga n'akasajja kagenza okusisinkana nga nako kookya wulira eŋŋambo wano ojjukira erisimu wulira eŋŋambo omukazi bw'atakola ku lugambo tawangaala bane ngoli tatunuli ate nga twamugamba nti omusajja wali obugere agenda tweteye obugere nga katunudde awoza mbungenze nanka neyoleza engoza nanga oba omukazi n'olugambo baluganda gwe obadde okimanyi nti buli mukazi yenna bamuzaala nga mulongo bamuzaala n'olugambo nga mulongo munne ekyo obadde tokimanyi teriyo omukazi ku nsi ya Uganda atali mulongo kubanga yo olugwa bwe kapa omulongo w'okubiri n'amugoberera lugambo kataala tumulengera amaze okunaaba avuddeyo omusuuka ayagala engoye efirimu kegende baaso gumpenja mbadde nkugololerako kumbe eza neighbors bajjeeyo nga toye yasooka ebweru kataala yeteekateeka ayina gy'alaga kataala ayina omuntu gwagenda osinkana olunaku olwaleero firimu yino togira mikono gyo mala kusomesa amateeka gundi engoye zino nzikwazika naye nga z'amateeka nagigula esaati eno nagigula n'obwegendereza nenteekawo etteeka nti wekuba kugyambala n'obwegendereza so si kugipakukira bw'oba otambula towubambaliga kati empala eno bw'ogyambala towubambaliga bambi yambala ng'oyambadde ng'eyi etaliiyo totambula ng'eyiyo owulidde singa nze nyiniyo gikwate empola anti nze nzimanyi gwe nanyini zo tozimanyi lwaki tozambadde zizo ayiwawe ajambala nnyo anaagiyuza tanyumye siye kawanga owaffe ono mwennyini kataala duncan nagambye yakulembedde abazanyi mu gumpenja era nga tugenda maaso alina Samu Kapulu empale yange fitting ogenda gyonoona wira bw'oyambala omutima gwange maama ayiwowe bwalingiza eno kumbe sizize neyanguwa nogenda kubanga agenda mu kyalo yangu wanjagala genda mu kyalo kumbe tayagala nenyini za musange engoye kataala bamwazisa naye bazimubidde bubbizi kyokka agenda ku deeti ate kataala esuukayo jimpe deeti endeka n'agazi waggwe legera kataala agaziye mu ngoye zitali zize firimu etandise tusinkane mu katundu ak'okubiri bwete webadde gumpenja Kyotera Film Productions bampita Omugave video mukirize mbadde nkutuusaako tusinkane mu part 2 gumpenja YouTube channel genda ku Kyotera Film Production iwe ojja okugisanga kina Uganda kyaffe tusinkane mu part 2 ojemenga nkutukako buli kimu tulenga tukikolanga wetwalire omukwano gwedda tugatemu guno